waliwo ekibuuzo ky'osobola okubuuza omuntu mu kugezaako okukakasa nti gwe mutuufu, naye ate era ekibuuzo ekyo ne bakikuddiza, abantu ne bakikyusa ne bakikuddiza naawe nti ate ggwe tunnyonnyole naawe era lwaki naawe kiri bwe kiti, gw'obaddengawo nga kino kibaawo. Munnange Muhoozi mu kugezaako okulaga nti ye si mwangu era nti abazungu oba Abamerika abateeka ku nninga tagenda kutiisibwatiisibwa, newankubadde nga yalabulwa obutabaako oba obutagezaako kuddamu kubasongamu mu ngeri okubakonjera bo nga bwe bakiyita. Muhoozi naye asazeewo n'agamba nedda, nina okubaddamu. Jjukira nti bano bamugamba muganda wange tujja kubeera nga tuteekawo serious actions singa ogezaako okuddamu okulumbagana ambasada. Kakati ku guno omulundi ate okwanukula takukoze eri ambasada Pope. Bw'atyo kakati ate obwanga aboolekeza eri US Senator Jim Risch. Jeno Muhoozi Kainerugaba muganda wange bw'atyo ayanukudde statement eya US Senator Jim Risch ey'okumulabula obutagezaako muganda wange kuddamu kulumbagana ambasada Mike Pope. Bino sirina ngeri ginyinza kubeera nga mbyongerayo okuleka nga nsoose kubulira tebyaliwo, bwe buzibu obuliwo. Naye mujjukira nti wabaddewo muganda wange okuwanyisiganya ebigambo, era bw'atyo Muhoozi oluvannyuma lw'okubeera nti yalumbagana ambasada Pope wa US wano e Uganda n'amulabula ne sekulabula era n'amuteerawo n'ensaleesale singa teweetonda mugane mu ssaawa bamugamba 7 zaali 7 mu mmeka ssaawa ze yamuwa nti olina okwetondera mu ssaawa ezo, era bwe zikulema osibemu ebibyo ogende. Singa teweetondera taata wange General Museveni kitegeeza ogenda kuva mu Uganda ogende. Kakati statement yali ku mukutu gwa X era Senator Risch bw'atyo n'ateeka Muhoozi ku nninga ne sekulabula era n'amugamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti nno ayagala ambasada wa US yeetondera ekitaawo. Kale tuwulidde, naye singa munnange ogezaako okuddamu okulumbagana ambasada Pope ebinaddirira oyinza obutabyagala, era fe munnange missioni yaffe wano nga aba US wano e Uganda teri mu byabufuzi. Ffe tuliwo kubeera nga tuteekawo nkalagana wakati wa Uganda ne Amerika wamu n'abantu banna Uganda. Bw'atyo munnange Seneta bwe yapositinga Muhoozi ku Lwokubiri lwennyini ennaku z'omwezi 15 Oktoba, bw'atyo n'akeera nga bamaze okubeera nga basisinkana. Jjukira wabaddewo akafubo wakati wa ambasada Pope ne General Museveni ne Muhoozi yabaddeyo mu State House. Kati nga bavuddeyo Muhoozi najja ate era nakkira omukutu gwe gwa X ng'aliko ebibuuzo byabuuza mu ngeri y'okusoomooza, era n'abagamba nti njagala mutunnyonnyole kwegamba kiki ekiri oba kyemwenyumiriza mu kubeera nti nno mutaddewo amaanyi mangi nnyo mu kubeera nga mutumbula enkolagana y'amawanga. Kiki ekyo kye mugezaako okwogera eky'obulimba? N'agamba nti okubeera nti nno mugezaako okuteeka obwasseruganda wakati wa Amerika oba Abamerika ne Bannayuganda, mwali ludda wa mwe nga Abamerika nga Idi Amin wamu ne Obote bwe batyo nga basanjaga abantu baffe? Abuuza mwali ludda wa? Era bw'atyo n'abeera nga agezesaako okubeera nga anenya US foreign policy, nti foreign policy yaabwe mboofu
era n'abanenya okubeera nti nno bano baalemererwa okuyamba ekimala naddala mu biseera ebya Idi Amin wamu ne Dr. Milton Obote nti bano baali basanjaga bannayuganda bano nga basirise. Era mu bubaka byataddeko yagambye nti bwe mba nzijukira nga seerabidde nti mu myaka egy'olukumu-1970 wamu n'ey'okumundi-8 gavumenti ya US yali ekola kyonna ekisoboka okubeera nti nno ebeezaawo apartheid, obusosoze obwaliwo wakati w'abaddugavu n'abeeru e South Africa abajjukiza. Naye kwegamba kino kale tukitunuulira mu ngeri nnyingi, era nze ensonga zino nsuubira okuba nti Muhoozi yali badde azijjamu Amin oba n'Obote yali badde azibajjamu, kubanga nti bwe twogera ku nkulaakulana ekisooka bano tosobola kubeegeraageranyaako emyaka gye baabeereramu obuyinza mitono nnyo ku myaka 40 eyo tukimanyi bulungi nnyo, era tosobola kulizoninga bwotyo. Newankubadde abazungu, kino nkiddamu nti abazungu si be bantu oba oliawo abaddugavu be baali badde beesiga ennyo nti oba basanyuka ennyo nti abazungu boogedde Amerika eyogedde. Naye ekizibu ekiriwo nti baddugavu bannaffe ate baatuleetera emitima oba embeera ey'okubeera nti twesige oba oliawo ate bali nabo ng'ebigendera bwe si bye ebirungi ebiri awo. Naye munnange bwoddiza omulalo mu kyama ng'ayogera obulungi akoze eki akubuze. Ekisooka mu myaka egyo gy'ayogerako egy'ensanvu egy'ekinaana yali akyali mwana muto, Muhoozi yali akyali mwana muto. Kale kwegamba naye era bamunyumiza binyumize nti oba oliawo nti maama Janet yali badde akola omulimu okutuuza mutabani amugaa nti wange taata naye yali badde ne kati taata ye kennyini ate mu kiseera ekyo ye bwe yazaala omwana yamutuuma butuma erinnya lya kuwoolera naye ebyaya ngambe bali be baali bataddewo oba enguudo kwe yavugiranga emmotoka n'ebirala amalwaliro nga bwe gaali ge babbangamu eddagala lye bataasobola kuzzaayo nakati bwe bifaanana yali badamuga nti waayi bali tusooke tubajje muki mu ssaako. Kakati bwe tujja ku ky'okubeera nti nno Muhoozi agamba nti Amin ne Obote baatugumbulanga bannayuganda ng'abazungu basirise. Muhoozi essaawa eno alina influence nnene nnyo ng'akyali mu SFC ng'alina influence nnene nnyo n'okutuusa kati alina influence nnene nnyo kuba aduumidde kumpi ndowooza amaanyi ga Uganda gonna agaduumidde, kubanga bw'oduumira amagye ate kikyoba olina ekirala. Kati influence yeeyo weewuunye tegasizza bannayuganda aba wansi, era yalaga obusosoze ejjuuzi obw'ekika ekyaggulu nti mmwe nga ba civilians temugenda kulaba ku buyinza. Ekyo tukimanyisibwa tukyogera buli kaseera. Kitegeeza nti bw'ayogera ku busosoze kati ayogera ku apartheid n'ebirala kuba obusosoze bwa ngeri nnyingi nnyo. Na wano already batulaze obusosoze kubanga already amaze okulaga bias. Abaana batulugunyiziddwa nga bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu bamukutte bamusanze waka, naye bwe bagenda mu kooti masho bamuvunaana misango gya kubeera n'amasasi, bamusanga n'amasasi. Muhoozi ebyo abimanyi, naye talinaawo kyayambye bannayuganda okuleka okusirika obusirisi nga batulugunyizibwa. Mutokya Chambers basibiddwa kati babo batuuse n'okubakkirizisa misango gye bataakola. Okutibwa kw'abantu wano mu Uganda kususse nti mmwe mulowooza nti emirembe egiri gyatta abantu, naye ate naguno omulembe abantu bafudde bangi nnyo era battiddwa. Abantu bafudde ate battiddwa, ate era nga n'obujulizi weebuli, n'abamu babakubye amasasi nga tulaba misana ttuku. Bonna babakubye amasasi nga tukola ki? Omutwe abawewadde n'ebintu ebirala binnyo, nti kati abantu bangi bafudde bemutamanyi ne bemumanyi, naye ate nga bafudde bangi nnyo.
ekyo akyerabidde. Kati ku mirembe giri bwe twogera ku mulembe gwa Amin tukimanyi bulungi nnyo nti Amin ye nga Amin waaliwo abaali baagala okubeera nti nno bamubiiya basiigire ensi ekifaananyi ekibi nti Amin mubi nnyo yatta abantu era nabo ne beewaako obujulizi ne General Museveni yalimu mu abo abaali bagezaako okulaga nti Amin mubi. Kakati bwe twogera ku kitta abantu ekyaliwo ku mulembe gwa Amin nga bannaffe beewaako obujulizi nti battanga abantu bambadde yunifoomu z'amagye batta abantu mbu abantu bakyabwe gavumenti. Awo twebuuza nti ani yatta abangi okusinga ani? Kubanga baatubuulira bubuulizi ekyo tebaatwawuliramu nti twatta gundi ne gundi ne gundi. Batubuulira buwulizi nga n'okufa kwa Ben Kiwanuka kuliko okwemulugunya bagamba Benzi balina gwe baagisanga nayo. Mutabani wa Idi Amin Lumumba byonna yali abyogera wano. Naye kale ebyo biri awo kyensonga lwaki tugamba nti Muhoozi ebya Amin yali badde abireka ebyobote yali badde abireka. Naye mu myaka 8 gye babaddewo yakozeewo ki okuleka bannayuganda okubeera nti obuko oyamba bannayuganda okubeera nga tebatulugunyizibwa okututaasa ku kutulugunyizibwa okulinnya eddembe ly'obuntu okuttibwa abaana babuziddwawo okuleka okubeera nti no basomba zi drone ne baleeta wano mu Uganda ku ssente z'omusozi somba abaana zibatwale zibamalewo mbu bamalewo opposition bamalewo mbu abawagira Kyagulanyi. Naye weewuunye alina obuvumu bwogera ku kutta ku kutulugunya ng'ate wano ku mulembe guno ng'alina obuyinza bunene nnyo era ng'abamu bagamba kati yafuga n'okufuga eggwanga lino nga talina kyakozeewo okuleka okuwagira obuwagizi okutulugunyizibwa kwabo abateeberezebwa okuba nti nno bavuganya oba boogera ebikyamu ebiri mu gavumenti ya kitaawe. Era ndowooza waava n'okubeera nti nno awooninga Ambassador Pope olw'okuba nti bawandiikira General Museveni ebbaluwa nga bamugamba nti yali badde stepping down n'atajja ku kisanja kya 7 kubanga eddembe ly'omuntu lisusse okulinnyirirwa nti kisusse w'omulamuzi yali badde stepping down n'atajja 26 ekintu ekyamunyiiza ennyo kubanga ate ye akirinamu interest. Wasuubira essuubi wasuubira okulinnya ekigere kya Jjembu batuyingize mu Muhoozi naye ekirungi baamulabula era ye n'asigala ng'akyakola ki akyasitudde olugalo bw'ati nti okusitula olugalo kale kyandibadde awo naye tosobola kuwa examples ng'ate naawe examples oba byogezaako kunenya abantu abalala naye basobola okubuuza ebibuuzo byebimu nti bannayuganda batulugunyizibwa gwe oli luddawa nti lwaki olinda abazungu lwaki oyogera ku bazungu. Era mu biseera biri ebya Amin Obote waaliwo abantu abaali mu kifo kyo oba abaali balinga gwe kati wooli nga balina influence naye nga baalemererwa okutaasa bannayuganda be basookerwako okutaasa bannayuganda. Kati mwe mutuleetera abazungu okukola ki okubeera nti nno naffe tubaluwoolezaamu kati gwe lwaki olifaadinga ku Bamerica nti baalemererwa okubaako kye bakolawo ffe tetusobola kwerwanako. Kati Muhoozi alinze Bamerica era ate abantu balajanira Bamerica ate olwo ng'atandika Abamerica bwe bamugambako bwe babagambako muve mu buyinza ng'atandika bo bennyini bye baali badde batula ne bagamba nti bannayuganda tebasaanye kutulugunyizibwa. Bannayuganda basaanye nabo beeyagalire mu nsi yaabwe bwe kyandibadde. Kati gwe weebuuze Muhoozi kati abaana batulugunyizibwa ali luddawo abantu 18 baabulawo. Tulabye ng'amagye galina influence nene nnyo poliisi n'ebirala byonna ebitongole ebikuumaddembe by'eggwanga byafuula munnansi obanga ekiki nti yalina kufa. Munnansi kugamba okukutta tekirina obuzibu n'akamu era tekibalumamu yadde n'akamu. Tekibaluma basobola n'okutta omuntu nga balina kye baagala okubikira ko twalaba abantu be bakubye wano amasasi nga bakabakwata oba nga bakabala bakubwe bati ne babakuba amasasi ne nti yabadde mutujju. Mujjukira Lukeeki wano yakubisa abantu amasasi nga tebabatute yadde n'okwewozaako famire zaabwe ne zitandika okulaajana nti bannange omuntu tetumanyi kugamba nekireetera kwegamba okulowooza nti gusalawo otya oli waggulu w'amateeka
lwaki temumuwadde mukisa kwewozaako, lwaki mumuttirawo nga tayogedde? Kati ebyo byonna byonna bibaddewo ku mulembe gwa Muhoozi, talina kyatugamba kubanga example oba byavumirira ku bali ate ye ali mu better position na nnyo okusinga Abamerika okusobola okumalawo ebiriwo, ekitta abantu ekiriwo, okubuzaawo abantu, okutulugunya abantu n'ebirala. Ali mu position nnyo okusinga okudda mu kibuga okutunulira ebinnya bw'agenze kuziba binnya bya nguudo gy'obeera kampala terina siteyingini oba terina pulaani yaayo.